Okuva ku mwalo gw'e Katosi okugenda ku kizinga Kkome kitwala essaawa 2 ku lyato. Twatuuseeyoko okwetegereza obuzibu abantu bano bwe balina okufuna obujjanjabi. Ab'Amakerere University Walter Reed Project babadde bayamba ku kalwaliro k'eno akatono okusomba eddagala okuva ku lukalu mu Koja Health Center 4 emyaka 5 egiyiseewo. Kino wabula kibadde tekiyamba bangi. Kati walabiseewo essuubi ng'ekifo kino ekyaddabiriziddwa kinaayamba abantu. Era tukolaganira wamu ne district leadership awamu n'obukulembeze bwa Ministry of Health okusobola okulaba nti tusobozesa akalwaliro kano okusobola okuwa eddagala ly'abantu ababeera n'obulwadde obw'HIV. Yadde abasawo bategeeza nti abantu bangi abalina akawuka akaleeta mukenenya abamu bakiwakanya. Nate neyo ku lukalu waliyo obulwadde muleke bane kututya nnyo abavubi balwadde naffe tuli balamu bannaye kati ngazi nze ndi mulamu nekebeza manyi status yange naye muleke tutya nnyo abavubi biba big spender tetuli ba big spender nnyo kuba naffe tukola ate ne tuzimba eyo ku lukalu. Kye bakkiriza kiri nti abakyala ku bizinga batono. Temptations era zo kirizagana zino soko olw'ensonga abakazi si bavubi. Ku nnyanja era abasajja be basingako obungi kati omukazi abeera omu kaŋŋamba obanga ku basajja 10. Ate abasajja abalina ssente ku nnyanja bangi ate abakazi b'ennaku zino baagala ki ssente. Kakati nja muwe 10 leero n'omulala amukozese n'omulala amuwa 2 amukozese kati alina ssente yatwala. Batutegeezezza nti wadde kondomu zibaweebwa abamu tebaagala kuzikozesa. Ali ku kaweefube w'okukebeza abantu atutegeezezza nti si bangi abajjumbira nti era olunaku asobola okufuna abantu 30 nga ku bantu 10 3 balina akawuka. Abasajja abamu batutegeezezza nti ennamba y'abakazi gye beegasse nabo ye bategeeza oba balina akawuka. Ono agamba nti yeekebeza naye awakanya abasawo be bamugamba nti talina kawuka. Bwe ngenda okwekebeza bangamba akawuka tebakalaba kaba keebase naye nga nze neekakasa nti nkola ki ndi mulwadde naye bwe ngenda okukebera bangamba keebase nga nze mmanyi nti nkola ki nina kuba gye nayite kyekakasa ate nga sikozesa kondomu. Kino abasawo bagambye kyongedde okusaasaanya akawuka. Kigambibwa nti abamu olufuna akawuka beekweka nga batya okubamanya. Kyandibadde kirungi abantu abo nabo bafunireko abasomesa abayimirizeewo mu mbeera eyabulijjo. Obutamanya buno nabwo bwongedde ku nsaasaanya y'akawuka mu bantu. Eddwaliro liteereddwawo naye kati ekisinga okwetaagisa kwe kutuukirira abantu okubasomesa ku siriimu bategeere lwaki balina okwekebeza n'okwekuuma. Florence Nalimba, NTV.